Video eno njikoledde mikwano gyange baganda baffe bannyinaffe abakava mu relationships muli heartbroken mugezaako buli kye musobola oba oli awo okuzza omuntu ono kubanga mubadde mwagala nnyo mukuba amasimu muweereza messages mugezaako muli maziga ku makya misana buli kaseera buli lw'omulowooza n'okaaba njagala okutegeeza ne bw'onookuba ne bw'onooweereza message ne bw'onookola ebintu ebyo byonna ggwe byolowooza nti olina bikola mu kaseera kano omuntu oyo akomewo kigenda kubeerera kizibu mukko. Break up yonna eringa bw'olaba ebbwa erijja ku mubiri gwo ku kugulu oba ku mukono bwe liba lyakajja libeera liruma libeera n'obusagwa bayiwawo spirit n'owulira ng'ofa obulumi ne bwe wayita ennaku 3 bayiwawo spirit neweekangamu katono wayita a week nga ne bayiwawo spirit tayingira wayita omwezi nga bakubuuza mpozi ebbwalyo lyaliwa ngoga oba wano oba wali nga wakiri yalinze n'enkovu evuddewo tokyajjukira nawwa watuufu enkovu eyo we yali oba bbwa we lyali ne break ups zino bwe zibeera eruma nnyo nga mwakawukana nnaku lumu nnaku 2 nnaku 3 olumu ne wiiki abalala mugendera ddala ne mwezi nga pain eyo kyagiwulira y'amaanyi naye njagala okutegeeza nti nkiweemu obudde katonda kye yasinga otuwa ku nsi bwe budde era tozanyisa obudde kubanga obudde buleetera okuwona bw'oba mu bulumi obw'ekika ekyo essaawa eno njagala okola ebintu bino kubanga bigenda kukuyamba first of all okuwona amangu naye ate era bisobola n'okukuyamba omuntu oyo bw'onooba ayagala akomewo okudda naye nkulayirira senga onoobikola ojja nakwekanga nga si gwe weetaaga okudda mu bulamu bwo ng'ate kati you even deserve better. Ekisooka omuntu ng'akuvuddeko tokuba masimu toweereza messages yakugambye nti tukite n'akuviira muleke tokuba toweereza messages tocontacting abantu bamwetoolodde kugezaako kwegayirira tonoonya baŋŋanda kugezaako kwegayirira muleke agende kkiriza mu mutima gwo nti kino omuntu yasazeewo tukite then omuleke agende nga tomucontactinga genda mu kye bayita no contact tocontactinga muntu oyo bwe kiba nga olina engeri yonna eyandikusikiriza omucontactinga ng'owulira omutima gubadde gwagala omukubira at least kubiramu either mukwano gwo okyasobola okukubiramu ab'eŋŋanda zo ekisinga obukulu kweno essaawa tomukubira kubanga obulumi obwo buli fresh gy'oli oyinza okwogera ebitakwatagana oyinza okwogera ebitasaana ate naye eri kimanye essimu ye asobola ogitunulako n'atagikwata asobola messages zo zisoma n'atakuddamu pain eyo egenda kwongera ate kubeera mpitirivu nnyo ku mutima gwo. Ekyokubiri ky'ogenda okukola kwe kulwana okugezaako mwerabira. Tugenda kikola tutya bw'oba olina ebifaananyi by'okyalina mu ssimu nga byo oyinza obitunulako amangu nnyo bw'oti n'omujjukira nkusaba obisangule. Yes, bisangule ekyo kiwulidde bwe tugenda okikola. Bw'oba olina chaati ze mubadde mu chaati nga bulijjo abakyala mumanyi okikola chaati ezo okyazirina n'oyagala omujjukizenga ojjukira bwe wansuubiza kino ojjukira bwe wansuubiza kiri abimanyi teweetaaga bimujjukiza just delete chaats ezo bwe ziba nga zinaakusikiriza omuweereza message. Bw'oba owulira nga kinaakuzibuwalira ennyo okutunula ku mikwano gye ku internet abamu postinga nooba nga kigenda nga bw'onoobitunulako kigenda kukuleetera omujjukira bablocking essaawa eno yakuziiza ekintu kyonna kiyinza mukujjukiza bwe kiba nga mu nnyumba omwo mulimu ku bifaananyi ebyo biteeke wala keesi eyo gy'otaliddamu kuzuukusa oba gye weerabira n'okwerabira nti ogirina muba obiteeka bwe kiba nga lubo kyaliwo oba mukwano gwo asobola okukutikkira engoye ze n'azitwala n'abaako gy'azitereka eyo kikole wejjeeko buli kimu ekiyinza okumujjukiza. Ekyokusatu ky'ogenda okukola ekyo ky'okoze ekyokubiri ogezaako memory yo kubaako by'ogisangulamu
ekyokusatu kye tugenda okukola njagala otandika creating memories empya mu bulamu bwo. Bino byonna bye nkubuulira lugendo naye luzibu naye teri kitasoboka. Kiri eri ggwe kiki oyagala. Bw'oba oyagala kuhiiringa tugenda ku lugendo luno. Bw'oba oyagala obeera awo nga buli kaseera oli maziga, bino oyinza obyesonyiwa naye bino njagala bigende eri oyo ayagala okuwona essaawa eno, olwana okuwona na kino. Ekyokusatu kye tugenda okukola kyekyokuba nti ocreating memories empya mu bulamu bwo. Ogenda zicreating otya? Bw'oba olina akasente ng'osobola otravelinga, gendako mu bifo by'otagendanga namuko. Mu Uganda muno mujjudde ebifo ebirungi biyitirivu. Osobola okugamba kale ngenzeeko eyo e Kasese, kandabe ku River Nyamwamba, kandabe ku bintu ebyenjawulo ebiri e Kasese. Tambulako, genda kukuji ejjinja bamutumala omwaka nga tetugenze ku beach, yessaawa obikole. Biyinza okuzibuwalira okukola obwomu. Nefunayo mukwano gwo gogamba ono mukwano gwange kambikole naye. Wetegereze, bw'oba mukazi tokyuzinga mukwano gwo musajja. Bw'oba musajja tokyuzinga mukwano gwo mukazi. Bikole ne mikwano gyo ab'ekikula kye kimu. Oba oli musajja funa mukwano gwo musajja, oli mukazi funa mukwano gwo mukazi. Saagala obweteeke mu mbeera ate yakubaako muntu mulala gwe weebaka naye mbwogezeeko okwerabira kiri. No, you're going to mess up. You're going to mess up. So, creating a memories empya. Bw'oba obeera mu bitundu ebyesudde n'ekibuga, kozesaako taxi wadde olina emmotoka, owulireko ku biboozi by'abo ababeera mu taxi bye banyumya, osekemukko, creating memories empya, obwongo obuwe ekintu ekipya. Genda mu bifo gy'otagenda nga gy'otagenzeeko naye. Tambula engendo z'otatambuddeeko before. Genda olyeko mu restaurants z'otaliddeemuko before. Kino kigenda kukuyamba creating memories empya mu bwongo bwo. Jjukira twagezaako eliminating memories ziri enkadde nga tukozesa namba 2. Kati ku namba 3 creating memories empya. Ojja kuddeeka ng'okoyo oluvannyuma lw'okutambula ng'ekikuliko bye birowoozo ebyo, ebintu ebipya by'olabye, abantu abasanyufu b'olabye, and you will sleep olunaku luyite. N'enkya kimanye ebintu ebirungi bino by'otandise ofuna by'ogenda otandika okulowoozaako ennyo. Wiki erigenda okugwako omwezi guweddeko nga munne yalowooza nti onoomulowoozaako nnyo. Memories zitandise okyuka. Ekyokuna kye tugenda okukola, njagala okole kye tuyita self-love. Kati tutandikira ddala self-love, tweyagala. Concentrating attention yonna gy'oba badde owa omuntu oli. Obadde omwagala nnyo tetuganye, obadde omuwa nnyo attention y'amaanyi, attention eyo gyeteekeko. Bw'oba musajja yene essaawa obeereko ne bugoozi obutonotono bw'osettinga ogambe nti omwezi guno oba emyezi gino 3 we ginaggwerako njagala mbe nga nkoze muscles, kitegeeza nina okgendako mu gym, njagala mbeere ne body nga nnungi. Yessaawa okulya obulungi, eating healthy. Muve ku bino simanya bassebo ne banyabo okunywa shisha. That is not self-love, that is self-destruction. Okunywa omwenge n'ogwa mu mabaali enkya n'eggulo mbuweerabira omuntu oli, that is self-destruction. That is not self-love. Eat healthy. Lya greens. Yessaawa ove ku fast foods. Va ku carbohydrates ennyingi. Omubiri gwo gusobola creating a shape. Work out. Self-love kati gye tuliko kulaba ng'emibiri gyaffe miramu. Self-love ogenda kutunulira ebyo ebintu ebikuza spiritually, ebikuyamba okubeera obulungi physically, ebikuyamba okubeera obulungi psychologically. Stress togiwa time. Concentrate on yourself. Love yourself. Akagata akalungi luli kawali tosobola kwegulira. Yessaawa okeegulire. Weeteekemu sente. Mu abasajja abamu abakola ku ssente ezitegerekako oba n'abavubuka abakula, osobola okuaffordinga $2 n'obeerako ka online course k'osoma akagenda okuimprovinga your life. Yessaawa osettinge bugoozi ogambe guno omwaka njagala nguleyo akataka. Bino byonna bi concentrating ku because bigenda kulaga nti weefaako, weerowoozaako. Self-love, let it become your journey now. Olye bulungi, onywe bulungi. Toteeka mu mubiri gwo bintu bigenda kuleetera ndwadde. Love yourself. Njagala okutegeeza munange aliyo nti self-love eri attractive nnyo. Actually omuntu eyeeyagala abeera musanyufu era ojja mulaba. Njagala nkuwe example. Senga wabeerawo abantu babiri
nga bali mu maaso gaawo ng'omu munyiivu buli kaseera abeeraawo ali maziga ali awo ali unhappy yeesooza naye nga waliwo omuntu omusanyufu alina ka smile omulaba ali happy alina abantu abamuyitako olaba bamukubira kajambo n'akaddamu bulungi. Njagala okubuuza gwe katugeze nga wakatuuka mu kifo olina kyoyagala okubuuza omuntu aliwa ku bana ababiri gw'ogenda osooka ogendako. Ansa yo nkiwa yoli omusanyufu ali happy. Self love ekuleetera okufuuka ekyo ate ekyo kiri attractive. Obeera attractive nnyo nga self love eyo ogyeraze. Olya bulungi, olabika bulungi, you are psychologically okay. Tokkiriza buntu butono kustressinga. Muve ku bino bye mubeerako online n'olwana n'abantu n'oyomba n'abantu. No, that is not self love. So ekyokutaano kye tugenda okukola, njagala otandike okukola obuntuntu obutonotono nga obukolera abantu b'otamanyi na kumanya. Okugeza bw'otuuka ku luguudo nga waliwo omulema ayagala okusala ekkubo, yimiriza emmotoka ezibadde zijja ku speed, omulema ayitewo. Bulanga waliwo omuzibe abadde asala ekkubo, muyambeko okusala. Waliwo maama abadde ava mu katale alwana bambi okumiitinga taxi, yeetisse eno mugugu n'akaana kamutawaanya, muyambeko okutuuka taxi weeri. Either mukwatireko kyasitudde oba muyambeko. Obuntu obwo obutono bw'okolera abantu eyo gy'ogenda okuba ng'olaga bugenda kukuleetera good memories. Bugenda kukuleetera okumanya nti teweetaaga kukolera abantu abo bokka abakolera ebintu. Kigenda kukuyamba nti ne maaso eyo bw'onooba ofunye relationship endala ogenda kuba okolera abantu ebintu nga tosuubira bo kukolera bintu. Kitegeeza pain eno ejja kuba ntono maaso eyo. These things are going to help you heal. Ate njagala okutegeeza nti bw'okola steps zino nkuwaddeko ezo, but ebirala bingi bye tusobola okwogerako. Abatera okunkubira ku ssimu ne twogera about these things, you know that ndi talkative nnyo. I make sure at least ngezaako okuyamba mu ngeri yonna gye nsobodde, naddala mmwe abatawaanyizibwa mu these relationships. Siri koja, siri musajja mukulu nnyo, but at least I have some knowledge. Entonotono, simanyi everything, but nina akakatono kemanyiko kensobola sharinga naawe ne kakuyamba. Yensonga lwaki nkola these videos and more videos ngenda zikola nziteeke ku YouTube channel yange Sebakijje Daily, zibenga zikuyamba gwali eyo.